Omubaka amanyiddwa nga Honorable Charles Tebandeke akiikirira Bale constituency mu parliament ene ye-11 ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform ayogedde n'ategeeza nti agenda kusuuwinga oba okuloopa oba okukuba mu mbuga z'amateeka olupapula olwa Daily Monitor. Eno nno ng'ensonga eva ku ki? Sooka osubscribing gwatanaba kubeera nga osubscribinga kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomissing nsonga yonna ate tubeere nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Charles Tebandeke ono ng'akiikirira Bale constituency ngenda kuwa ebitonotono ebimukwatako by'obadde tomanyi otegere ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Omusajja ono ali ku kibiina ekya National Unity Platform. Emabega kaawo Honorable Charles Tebandeke yalabikirako ku lukalala lw'amannya Dr. Abedi Wanika ge yasoma amannya ng'ategeeza nti gano lwe lukiiko oluteesiteesi olw'omukolo ogwa Mathias Mpuuga okugenda okubeera ye Masaka ng'ennaku z'omwezi 21. Kakati amannya Honorable Abedi Wanika ge yasoma kwalabikirako erinnya erya Honorable Charles Tebandeke. Mwalimu amannya nga Honorable Joyce Baagala Ntwatwa, mwalimu abantu nga Lubega Mukaaku n'abalala ba Juliet Kakande bonna akatambi ako nakakuwa oteekwa okuba nga wabiwulira bw'oba nga obadde ogoberera omukoto ogwa Red Zone TV. Kakati essaawa eno yennyini njagala okuba nga nkuwa eddoboozi lino owulire Honorable Charles Tebandeke nga ye yeegaana agamba nze sennaba kubeera nga mbeera omu ku bateesiteesi b'omukolo era n'ategeeza olupapula olwa Daily Monitor nti agenda kunoonya kye bayita legal advice alabe musango ki gwayinza okuba nga abaggulako okubeera nga bamutambuzaako kalebule okulaba nga ate bamuteekako ekintu ye kyagamba nti si bwe kiri era nti bandibadde banoonya information entuufu ne balyoka boogera ku nsonga ezo wabula engeri gye kiri nti baayogedde bwogezi ng'oluusi tebalina na information ngenda kuba nga mbakuba mu kkooti aba Daily Monitor ensonga zibeere nga ziwanvuyira ddala. Honorable Charles Tebandeke akiikirira Bale constituency nga bwe nkugambye ngenda kujja nkuwa ebirala ebimukwatako. Kansooke nkuwa akatambi kano okawulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Ali ku Red Zone TV nga tonaba kuba nga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomissing ensonga yonna. Wuliriza Honorable Charles Tebandeke bwe yagambye yabadde ku TVM nga bamubuuza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga era nga atottola ebigenda mu maaso mu nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Jjukira munnabyabufuzi musajja akiikirira abantu ba Bale constituency mu parliament constituency esangibwa side z'e Kayunga era bwe yali awangula akalulu waliwo n'abagenda mu kkooti n'abawangulirayo. Sooka owulirize ebigambo bya Honorable ono Charles Tebandeke nzije tubeere nga tutambula ffenna. I cannot. So ekisembayo mu bigambo byange bano aba Monitor I'm going to seek for legal advice from my counsel already. Bano njagala batwala mu kooti kubanga bye bawandiika si bituufu. Oli ku kakiiko have they got my consent? Have they interviewed me? Babalaze appointment letter oba mufute jono gwe balaze nabaddemu mu lukiiko olwo. Wegana kampu ya mwami. Siri kwegana, but we need clarity. Muno olabamu ekifaananyi kyange. Oli kuba ani abagambye okumpandiikako. So in fact n'omutwe gwe bali ogamba who is winning Mpuuga's camp. Kyekyo. This is an abuse. Camp eyaki. Omukolo nagwo gubeerako camp. Kitegeeza waliyo camp etakkiriza mukolo ne camp ekkiriza omukolo. Gundi Secretary General yakirarifyinze ensonga eno. Yes, mu bigambo bye byennyini nti omukolo gwa Honorable Mpuuga it is a private arrangement. Era pate terina bweguyingiriramu. Dembe lye okutegeka omukolo gwe ng'omuntu ku kakiiko kategese oli toliko. Si pate yeryo gutegeka. Kakati bwe baba bano baagala tuteeka mu ntalo mbu waliyo kampu egamba omukolo gwa Mpuuga ne kampu etagamba mukolo gwaki gwa Mpuuga. But for me I will fight and defend for my right as a person. I will fight for it in persona. I'm going to seek for the legal advice where I see any legal issue. Bana Monitor mbatwala mu court because they are writing a yerere. They don't have proof.
Yes, bwatyo bwayogedde Honorable Charles Tebandeke oluvannyuma lwa olupapula lwa Daily Monitor okumuwandiikako nti mu listi Abedi Bwanika gye yasoma okuba nti kwafulumirako erinnya lye ye talina bukakafu, era nabo bennyini nga Daily Monitor bawandiise nga nabo tebalina bukakafu nti Charles Tebandeke byaddala Abedi Bwanika bye yadde ayogera nti ddala ali omu ku bantu oba ku kakiiko akateekateeka omukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba. Charles Tebandeke annyonnyodde n'ategeeza nti issue si yakwegaana mukolo era si yakugamba nti oba mukolo n'abeerayo basiibeereyo, eyo si y'ensonga, wabula ensonga eri nti bye bawandiise bituufu, balina obujulizi ku ebyo bye bawandiise. Ebigambo bye nkakaso biwulidde bulungi nnyo. Tagambye nti oba omukolo sijja kubaayo, tagambye nti oba omukolo nzikiriziganya nagwo, tagambye nti oba ndi ku sayidi ki. Era kyovula wanga alese ekizampa egamba Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform yavuddeyo n'atangaaza ku nsonga y'omukolo ogwo nti it is a private organization. Mukolo guli private, muntu yeetegekedde mukolo gwe, tolina bujja guvunaana, tolina bujja gugaana, era ekibiina tetugulinaako buzibu era tugumanyiiko nti gye guli, era abayitiddwa bajja genda nga bo naye nga si mukolo gwa kibiina. Kati Honorable Tebandeke agamba nti issue si yakwegaana mukolo, issue si yakubeerayo babutabeerayo, wabula issue y'abano aba Daily Monitor yagamba balinako obuzibu lwaki bawandiise ebintu byagamba nti tebirinaako bujulizi. Era ategeezezza kyagenda genda mu kkooti, agenda kusiikinga legal advice alabe ngeri ki oba musango ki gwayinza okubanga abaloopa. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe, ate naba kubanga osubscribing nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obere nga tomissing ate nsonga yonna. Nyongera obajjukiza ku mukutu gwaffe ogwa Uganda One, ate naba kubanga osubscribing ayo side eyo nja kukusaba kirirayo ogende oteekemu Uganda One ku YouTube, ojja kusanga channel eyo bagiyita Uganda One, osubscribing ku channel eyo, kwata kade aka notification ojja kuba tomissing nsonga yonna. Kiriza nkujjukize ku Haji Juma omusomi w'edduwa, ono abimalanga ebizibu byonna by'oyinza okubanga oyina obudde buno, akwasaganya ensonga z'amaka, asumulula emikisa, sente ozinoonya tezirabika n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo. Obanga omusajja takuwa ebintu byonna nga omanyi ebyamaka ebibeera mu maka abikwasaganya bulungi nnyo ate ku bbeeyi entonotono, kasente akatono ennyo. Enamba yeyo gy'olabaawo eri ne ku WhatsApp, era osobola omufuna ku WhatsApp n'abeera nga ate ensonga zikwasaganyiriza. Asangibwa sayidi y'enjeru ku luguudo olugenda e Jinja okumpi ne River Nile, era obanga otuuseeyo enamba yeyo kwokuba eri 0753 85 noba nga ate akwasaganyiza bulungi nnyo ebyo byennyini byenjogeddeko. Webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako mu maaso awo. Red Zone TV kwoli, webale kubanga okyaliko.